chikati basebo ne banyabu omulwadde alumya muweese owerimu agenda kutemya kuwabiri omulwadde olabo omuziba alagirira omuntu manya obudde buze ku bunnaabo era abaganda bagamba woddiza omulalu mu kyama kitegeeza ayogera obulungi abakubuze so basebo ne banyabu embeera eri sirias nnyo tuli sirias nnyo n'okukirawo bampita kyukamba Uganda omuweerezaawo ku mukutu guno ogumugatta abantu omukutu guno baguyita chikati era nga slogan egamba mu kibatu kyo okitegeera awo wenyini mu kibatu kyo amawulire gagendanga okusanga gakutuukeko oli waddembe okugongerayo gasaasaanya ensi yonna n'abatagamanyi ne bagamanyira ddala mbabuuzaako yonna gye muli gye muwangaalira mugyebaleko kizasinzira akatambi kano kakutuuseeko obudde ki wasuza otya osiibye otya kulikayo sula bulungi kitegeeza bw'oba ogera kwebaka n'omala okalaba sula bulungi bw'oba ova ku mulimu kulikayo oba ku makya wasuza otya mutuntu kawungezi osiibye otya so embeera yeyo bwetyo bweri guno omukutu baguyita Chikati TV duka mangu zambwa genda ku YouTube channel mu kibatu kyo kwate yesimu yo ogende ku YouTube channel onoonye omukutu gubayita Chikati otandika okubeera nga weerabira ku bintu ebyenjawulo byetugenda okubeera nga tukuleetera buli lunaku tugenda kuba tukuwa amawulire agakwatagana ku baserebu bo tugenda kuba tukuwa oba oyagala ki bya bulimi bya bulunzi basawo okujja kutunnyonnyola ku mbeera z'obulamu oyagala ki ani eyafumbidde ani gwe bakutere mukaani ani yakoze kino ani eyabbye embizi yani so amawulire ago gonna gabakakatako okubeera nga mugafuna njagala obategeeza nti emikutu gi mugatta abantu gyo mingi nnyo naye nzikiriziganya nammwe oba nzikiriziganya n'ensi yonna nti si buli muntu ti amawulire ago abeera yagategedde so mu mbeera eyo tuviirayo nga Chikati TV okubeera nga bw'oba wamiisinze okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga oba byabufuzi oba byaki oba entertainment industry tugenda kubeera nga tujja tukujjukize nti bannanga okyali awo ate gundi ono bamukute ne mukagundi ate gundi ono akaliga ka Simoni kazadde akaweewo so embeera bwetyo bwegenda okutambula gwebeera nga weekuumira ku Chikati TV tewali walala gy'ogenda kufuna updates nga zaakagwawo tewali walala ogenda kufuna mawulire manyuvu agatalimu yadde obwekuusa tetusala bigambo wabula tugenda kuba tukutuusaako ekyo kyennyini naawe kyomanyi naawe kyewawuliddeko naye nga tewakitegedde bulungi fetugenda kuba twongera okugaziiza ku kifaananyi osobole okubeera nga naawe ebintu byonyumya mu banno gye munywera amalwa oba kabiya oba gye muliira ebinyoobwa nga naawe bw'onyumya emboozi owuli okugumira naawe emboozi ogimanyiiko naye nga wagijje ku Chikati TV so embeera yeeyo amawulire mangi nnyo mu ggwanga Uganda gabungeesebwa amalala matuufu amalala si matuufu amalala twetaaga okunnyonnyola oba matuufu naye ffe kitugenda okukola bwe tujja kuba nga twesanga nnyo mu comment section nga naawe ogamba nange nkimanyi nga naawe ogamba mbadde sikimanyi nga naawe ogamba bannange akoze eki so mbeera yeeyo bwetyo bwe tugenda okutambula amawulire gatambulira ddala so njagala tutandike n'amawulire ga legendary Dr. Jose Chameleon achakulia sindaza dunia emutulia omwana ochalimpiya chipe guno gwekubye omusajja oyo ddala watabu nnyo Dr. Jose Chameleon amawulire agamuliko mangi era nga ye bw'omumanyi ndowooza kuva buto yaliko amasanyalaze yaliko abawulire buli ayagala okubuukira ebiseera ebisinga bamubuukira nze nne njagala gye mwagalamu mbeerawo ne ŋŋamba bamuwaayiriza teyakikoze naye bwe nsizula nti yakikoze nga kiraka teyagenderedde so mu mbeera eyo mbeera mumuwolereza paka lwendisa omukago wawe gwekomerwa naye nga amawulire agamuliko agabungeesebwa ge ga mukyala we ffenna ne bw'oba nga bakuzadde jjo nga watandika okutegeera obadde okimanyi bulungi nti mukyala wa Dr. Jose Chameleon bamuyita Daniella atimu era nga n'embaga bagyekubira ddala ne bakola ebirayiro okitegeera ne babagattira ddala ebutungu ndowooza bbiina awo bwe baseerabidde bulungi
bwe mmanyi kijjukira bulungi Mutungo Bbiina helicopter yatawuka ebbanga sajjawo abiriyoni mwatujooga baddaye bale musaasire ndimu embiro so mu mbeera eyo mukyala we yafuddeyo n'agenda ku mukutu era nga guno gumugatta abantu ku kibanja kye n'ateekayo obubaka obugamba nti nze gwe mulaba wano ndina kyeyombekedde awedde emirimu nze gwe mulaba wano omwami owange twayawukana dda ebbanga ddene nnyo ebyo bye mulaba bibungeesebwa oyo propaganda era ndi ku lwange era kati bw'omutunuulira oba n'omusanga mukyala wa Jose Chameleon abadde oba eyali ye mukyala agirayo ddala ekifaananyi ky'abasingo maaza omanyi tuba abasingo maaza tubategera tutaliko okutereeza naye wamulaba ng'akuyita akaluga abasingo maaza kati yavuddeyo n'akyogera nti singo maaza era ye n'omwami we ndowooza tutwale tebakyali makambugu omusajja ne bwajja ng'akola atya ng'afukamidde takyasobola kulya ku kamuntamu so embeera kwegamba mbeerawo ennaku nennumira Jose ne ŋŋamba musajja wattu agenda kubeera waatya nga takyalya kamuntamu so embeera yeeyo ge mawulire agakola ki agabungeeta ku Dr. Jose Chameleon ne mukyala we Daniella team era agamba abaana be bali bataano oba bana agamba ye maama ye taata mu kaseera kano yabeerabirira so guma naffe abamu tuli basingo faaza naye kyenjagala okulabula oba kyenjagala okubeera nga mpisaawo nga nze kato kange ebiseera ebisinga ebintu bya families oba ebintu by'abaagalana betubiteeka ennyo mu mawulire ndaba nga ekitajja bulungi ekitanyumaamuko kubanga nzijukira emabegakaawo Dr. Chameleon yali agenda akola kivulu kya ggwanga mujje era omukyalo yennyini mama w'abaana be n'avaayo n'agamba eyo famire violence ali mu famire eyo ye tamulabanga etugamba lwaki mu kaseera kano omusajja agenda kukola ekivulu lwaki omukyala lwavaayo tekitegeera bulungi tugamba ndowooza biwedde kakati era mu mbeera y'emu Dr. Jose Chameleon yalangiridde ekivulu ndowooza mu August awo bakiyita golodi biki mu kironyiiko kitambula era omukyala n'avaayo y'omu ate owuwe era n'agamba omusajja oyo isingo maaza tombulira so ebintu ebyo tubivumirira alinaaga ekivulu ne kiggwa tetumanyi oba omusajja teyamuwadde kasente ka kivulu leka tetumanyi kiki lwaki avangayo ng'omusajja ategesa ekivulu kye era njagala okukakasa nti bannayuganda Dr. Jose Chameleon bamwagala nnyo tetugenda nnyo kuwuliriza nnyabo tetujja kukiwuliriza kubanga ffe waliwo abantu 10,000 abantu abasukka mu 1,000 plus abalya kulinnya Dr. Jose Chameleon so mu mbeera eyo tetugenda kuleka kutunuulira abantu 1,000 abalya ku Dr. Chameleon tutunuulire omuntu omu oba tomulyako womanye abandi ako deyerekerawo kubeerawo oyo omusajja sebo yeyo embeera bweto bweri amawulire ago kyekino kyeggambye mu kibatu kyo CHIKATI TV naawe osobola okubeera ngaawo mu kibatu kyo oyongera okuganoonyerezaako noyongera okugekenneenya n'olabira ddala nti oba kijja omukazi okuvangayo n'ayogera oba tekijja abo ngenda bakomyawo era kitegeerekese mu kaseera kano nti Dr. Jose Chameleon ensaagirimu bwannamunigina nga bwe yajja abaana talina omukyala talina ennaku ekunnumidde kyokka nno nga tukyali ku Dr. Jose Chameleon waliwo omusajja afuuse ekizibu mu ggwanga lino alina abakazi aba alemeddwa okusalawo ali awo Kenzo nkuyisa emirundi emere kiki muli kiki weyita ki sebo mukulu kiki olina buzibu ki tetukutegeererako ddala tetumanyi misoniyo oli kuki Dr. Chameleon alisinga oba ndisaaki sebo Kenzo ali awo kati agenda kubeerawo ng'awandula eddusu mu ngalo ekiro erigwa gy'asula ezo abaana babandi abalungi abaana ab'obuwala abalungi tebafaayo
bo basirise bakolebwako effujjo. So njagala okubategeeza nti wetwogera nti Haji Kenzo yagenda e Makka. Yagenda e Makka ne Madina okola hijja ne humura. Tannaba. Yayitawo yali agenda ku Kivulu ndowooza e Makka. Yali kyamyeyo. Yali afunye chance we yagenda okukola ekivulu yali kyamyeko e Makka. Netumanya kati kuba kati kyenda Kenzo alina ekintu kyabala kye mutannalaba. Kenzo alina ekintu kyagenda okukola bannayuganda mwenna mugenda kutya. Ebyo obusiramu bye bugamba musimanyi omusajja soka nafuna kyalo nafuna owokubiri bw'afuna owokubiri nafuna empeera nafuna owokusatu nayongera ku mpeera nafuna owokuna empagi y'obusiramu n'abeera ng'eggumidde. Kenzo alina kyagenda okukola agenda tukola ekintu ffenna tusigale nga tutangadde anti alina bana agenda bonna bakwata omulundi gumu abeere gakimaze lumu. Kenzo adaye era ng'omuntu eyasala lwera bw'abeera amagezi gaba geesera. Naye awo baaba nze kanze nkabuuse nti Kenzo asoose n'akuŋŋaanya abakyala be bana omulundi gumu ayagala kukikuba omulundi gumu afuuke Haji agumidde bakyala aba bana watch the space mwe mujja kuba mukiraba. So mu mbeera eyo oluvuuvuumo lwavaayo era tusigala tukyayita luvuuvuumo okuggyako nga Kenzo yennyini Edirisa Musuuza taata amaalo nga yavuddeyo n'atukakasa nina amawulire ago matuufu oba si matuufu naye bw'anaaba tannatukakasa ffe nga bannayuganda tugenda mu maaso n'okutokomoka n'okusala omugambo. Ffe abamu kati ku lugambo kwe tulya waliwo omuntu abeera olagamba kyonkolako olugambo kati nduveeko ndyewa. Ffe abamu tulya ku lugambo. So olugambo lwava luyinga naawo bw'ate Kenzo ayagala Lydia Jasmine tugamba tekisoboka nga lwaki amwagala naye ne tugamba bw'aba amwagala ye kati bitukwatirako ne tuva bagala Kenzo ayagala Kalonato abatakisusizzaamu tugamba ye ne bwakisusa losi tugisangawa. Bava bagamba Lydia Jasmine ne Kalonato tebakyali makambugu bulijjo bagenda bombi mu nnimiro okulima olumbugu. Buli omu alimu olumbugu lwe. Oli omusajja mmeketa alina okukola ki okusajjalata kuba omusajja asajjalata omukyala akyakyalata. So mu mbeera eyo tetuwulira bw'ate Lydia Jasmine takwatagana Nalema Namakula kubanga Mulema we yanobera bw'ate Lydia Jasmine eyali aleeta ekigere bw'ati tugamba Lydia yakola si kirungi. Kakati wano jjo kushoya Lema Lydia Jasmine yesula ne Lema yennyini n'akigamba bannamawulire nti nze ne Lydia tetulina yadde obuzibu era inipokiti eyo matumbi budde ambipinga ne mukubira. Tetugamba kakati ffe bannayuganda tubadde tufaaki naye nze kukasa ebigambo bino wammanga mujja wasigala mujjawo. Era Lydia Jasmine okutulaga nti ye ne Lema balimira ddala akambugu kubanga bamala tutegeeza mbu Lydia ne Kalo tebalima akambugu. Tetugamba ate Lema ne Lydia akambugu bakalima. Lema n'avaayo n'atugamba akambugu bakalima ne Lydia n'avaayo n'atugamba akambugu bakalima. So mu mbeera eyo yennyini Lydia Jasmine yesula n'agenda ku kivulu kya Lema Namakula tugamba bannayuganda tusala ebigambo agenze ne ku kivulu n'abeerawo n'abugiriza munne. Kakati ffe tubale tufaaki n'ensi etumanya nno ng'omupiira tulimu emuziro batubye emuziro munnange tuba tukyali awo ate waayitawo ennaku mmeka ennaku mbale nga ne Lydia Jasmine alina ekivulu. Lema yalinnyayo Lydia yagenda ku kya Lema teyalinnya ku kya Lydia. Kati naye netuddamu tubisala buto olabye omukazi oyo era mujjawo munnanga abamujjawo simanyi baga mujjawo simuyeekera abamuyeekera asobola n'okutulika naawe lwaki taze ku kivulu kya munne ng'ate oli yagenda ku kivulu kye. Netugamba nedda Lema kyakoze si kirungi ne bagezaawo tugamba mbw abadde alina tuwa shoyo ekyatambula tugamba kyemugamba Lydia okujja ku kya Lema yali ayido nnyo mbu ye tebamubuukinga abayimbi bane mwebeererewo ngawo nekitutta ekifaananyi kimaze okuvaayo nti mujjawo abeera mujjawo Lema atulaze tali makambuguna Lydia yagenda ku kivulu kye. So embeera neetambulira ddala tugamba yo obuzibu buvaawa kumbe waliyo omusajja Kenzo emmekete weewava ebizibu awo. Kenzo oyo ogumize eggwanga liryo nze nakuta ng'ejo oli munnamasaka munnange
era jagala Kenzo tumute kubanga atulemeseze ebyokola tumuliko netumunyumyako twagala tumute nga bwe tumusala tumugamba oyo twamuta akola byayagala tuba tukyali awo embuzi ewalampi omuti bw'atente ezadde mu mbwa Miss Uganda hana tumukunde nayingira mu sikando tugamba nga buli achievement Miss Uganda jatukako Kenzo amugamba oh my God look what me oh God I can't imagine I wish you the safe journey go girl go go you're so amazing I can't imagine Miss Uganda kongs ate munange ekyewuunyisa nga Kenzo bw'aba awaana Miss Uganda amuwaana mu luzungu tuga Kenzo lwaki ku Miss Uganda oluzungu lujja nitugamba Kenzo nga ye muntu anayeka gwawaana mu luzungu mu kaseera ako ulage netusirika tugamba be bamanyi ana nagenda nawangula Miss ki ndoza kati ye Miss Africa Kenzo nadamu I can't imagine I knew it from day one my girl not your girl gamba my someone so mubereyo ne ana ntumpozinga ebbali awo tugenda okutuza mu ana kamera agamba Kenzo munange Kenzo you know Kenzo is my friend from way back you can imagine he is my friend tugamba tage abaana bano they are meant to be abantu abanagala ntebabula bule tuba tukyali awo kalo tuvuddeyo Lydia tuvuddeyo Miss Uganda tuvuddeyo nezireeta minisita awo fena amagezi we gatugwereddemu minisita yaze n'atukuba KO fenna ne tufurizinga tuti netugamba ate minisita avuddewa minisita ye muto ye MP ye minisita yalabika obulungi yalina ssente netugamba ate minisita avuddewa kyo kikyo era mu bayimbi bonna mukwano gwe Eddy Kenzo ali tutaliko bisala si mukwano gwe Kenzo natandika okwagaliza minisita ebintu era nga mugamba mu luzungu minisita wa minisita nga MP Kenzo natandika Kenzo natandika okwogera oluzungu mu abbreviation kongs nengaba ne lwaki takibazeeyo oze kumbe akimanyi someone connecting so embeera yeyo bweto bweri Kenzo kuno kulabula weddeko ekyo ekintu kyokola ne wembanga siriiwo si kirungi tosobola kuŋŋanya baana babuwala abalungi bwe bati okuzaama n'obakuŋŋanya mu kisero kimu sebo nodde eri waliwo obeera otudde mu woofiisi olwokumu kuli eno ogiddeyo ddala ekifaananyi ky'okusajjalaata beebyo ebintu by'osajjalaata tebigenda kukola kwata omwana w'abandi omwana omu omutongoze ffenna tutandikire awo leeka tetukyakola otumazeeko emirembe emirimu gyaffe gyesibye tulina okusooka okumaliriza okudisikaasi nga tukuteeka ebbali ebintu ebyo si birungi kwegamba eggwanga lyajjamu obuzibu Kenzo omusana we gwaka nga tegusalako fetugaa kati Kenzo yaguleese ebintu byakola tetusafuna kakuba ekitegeera enkuba bwetonnya netonyera mu budde abantu balina okukola oyo Kenzo twafuna ekizibu twafuna Kenzo netufuna netengetenge obuzibu bwe bwava eggwanga neridobonkana abantu bataliko okulya ssente y'omusolo kati ogenda owuli oli tebakyagiyita nangusi bagiyita bakayita kasiimu batage gwe babita kyukamba Uganda oyo omusajja tugenda mudiscussingako any time from now naye nga twagala okutegeeza bannayuganda tusigale nga tuli bakkakkamu ensonga ezigenda maaso mu ggwanga tuziraba bulungi Mathias Mpuuga Nsamba MP okuva mu bendobendo eri e Masaka yavuddeyo n'alinnya mu kyoto n'agamba nze okuva mu NUP bajja kungagambula mu bugagambuzi n'agamba kibeera ng'omuntu bw'anaakugamba mbuveewo omugaba buva mu NUP oba ng'amugoba ewakaawe y'omu ku bafawunda y'omu ku bafawunda okugjako ng'omukulembeze w'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'atangaaza ku nsonga eyo
neffe naffe munaye twalaba people power our power kisinde nga kitandise ne tulaba NUP National Unity Platform ne tumanya n'ensonga ziri serious naye balina otubuulira baani abatandisi b'ekintu ekyo kuba ye Mathias Mpuuga agambye tasobola kuva mu NUP keetonye kagwake era okumugyamu omanyi okugagambula omuntu ng'alaalidde bajja mugagambula mugagambuzi ne tumubuuza kamera za Chikati zamubuuzizza oluvuvumo kwe luli okukutambula ku social media era ffe twali omubuuze bye mulaba ne tumubuuza naye okuva embeera eyo yakutuukako wali olabye ku mukulembeze w'ekibiina oba ku mukulembeze wo president principal Kyagulanyi ne mutuula ng'abantu abakulu ensonga ne muzimumuunya agamba nze Kyagulanyi mulaba ku nnyimbe mulaba mu butambi ng'ali ku nnyimbe ate bwatuuka ku nnyimbe n'anvumira eyo neŋŋamba yagenze kuziika yagenze kunvuma so ye agamba nti Kyagulanyi ekintu kyokola si kirungi ogezaako okussa erinnya lye wansi era okigezezaako nnyo naye ye era agamba bannayuganda baganye bannayuganda baganye okukkiriza nti Matiya Nsamba mbu musajja mubi Mathias Mpuuga bannayuganda bakyaganye naye Mathias Mpuuga Nsamba MP Masaka tukulabula kino ekibiina National Unity Platform ky'abantu ate nga majority ogimanyi bavubuka ezo ssente sewalidde oba ze bayita ekyojja mu miro nga bwe bibungeesebwa zijja kulakira omukulembeze yavaayo n'akugamba ti lekulira ekifo si booganye okulekulira ekifo oganye okivaamu sebo ne bayita olukuŋŋaanaawo olwa nuupu ba MP ne bekikwatako sebo n'ogaana okgenda sebo Mathias Mpuuga n'ogaana okgenda n'osinzireyo n'ogamba nze waliwo olukuŋŋaana lwe nnengererawo nga lwakulya bulya mmere MP ekintu ekibulandinze nnyo ekintu ekikubye nnyo olimba olukiiko olutegeera otya nga tonnagendayo bakuweereza menu yalwo ne bakulaga nti bagenda okuteesaako byebino era biki kale bitugambe baali bagenda kudisikasinga ku ki osooka ogambe mbu waliwo olukiiko olw'endabirawo yaani akuyise principal omukulembeze wakutwala yakuyise bw'ogamba mbu nalaba nga tewali nnyo kyakwogerako naye tukutaddeko abiri come 2026 ojja kukiwulira wali mu box ojja kukiwulira omukutu baguyita Chikati TV bampita Kamba Uganda naye nga tumaliriza sooka olabe ku baami bano abaami bano abaami bano abasajja abakulu abalina talent nezibayirifa moti mbalanguzi leera kacapizo Justin Nantume Flavia Mawaji olwo n'ogattako kadongo kamumasesi olukaga Hasani Nduga Kibijigiri Kaziwe Kapo Sebare Matya Lwima Harriet Sanyu Nabitaka Jackie Kizito Adi Buyondo Saturday Rumu Easter Sunday 2 ne Easter Monday 2 ku Bat Valley Theatre VIP emitwalo 10 Odiere emitwalo 4 Ogidwa Chabasa Pharma PBS Telefina Movit Products Hardware World Luba Properties Delight Media olwo ne kitegekebwa Kibaya Pro ne Balunya Promotions